Kiki kiriwo kati ensi yonna ennindiridde eringe oba erindani mubutu waseseseku wazabanga kyekiriwo mugamba mutya abali mu ddwaliro e Mulago kansubire nti muli bulungi awo ajati mwenamba laba abali e Mulago mu malwaliro awo ku ddwaliro awo muli bulungi Shamimu nkulabako awo ntuuse pulogulamu Ensasagge salute afande sa nyuma tonka tambula tulia Abdu tawanyenya wakava ku TV okupulizentinga wewe unayeyeleza maje twende huko wewe sebo underestimate twende wewe unafukuza huko mjinga huko kwa sero kwa misinde ngateke bikuwa kunuma atenga teko biringita naka mugamba mutya yasemuke ogamba otya e Mulago mwe bali kujanjaba abantu ekinu mwe bali kikwasaganya abali e Rwanda genda ku Facebook baizawe kansubire nti Abdu je tuliao ku live ku Facebook wandika ABS TV Uganda oba ABS Kawala live official ojja kubanga otufuna ali ku Facebook umani mu America kikankane program Ensasagge mba mazo okugoba nayo nange omulamwa gwa leero kugenda kuba gutambula bwe guti kiki ekiganya abayimbi abato okuvaayo balina kukola batya mpulira omuze ogumu nti abayimbi bababbako ennyimba zaabwe yali badde avaayo naye n'akola erinnya mb'olukola akayimba mbu era waliwo ababirinako obukakafu naye nga batya okwogera kuba munaye tebalina maanyi talina kasente mwavu upcoming naye mbu bw'akola akayimba ali mu studio akubira omunene alo segujja akibalama akoze akapya osobola okkanona mbu n'aleeta misinde n'avuga emmotoka ayinza n'ogikuba n'ekigu najja naga kano kajja kukola kati gwe okyali awo nakwezi nga hiiti efuluma n'olw'ensonga eyo mujja kubanga munkubira essimu mu maaso kaawo ngenda kubanga nsooke nkunkumukemu katini MC Kikankane Ensasagge buli wa mukaaga kansooke nkunkumukemu awo Abdu nkomewo n'amasimu ne message na buli kimu kemuva ku Ensasagge ABS TV MC Kikankane Abdu kirabira Kasaga koli kati sumulula nze nkunkumukate nkomewo kuno timu MC Kikankane mwe namba labako best nkulengera ko tugenda kulumba lunaku lwankya tugenda kubanga tukusalako na silent Jose ogamba otya kansubire ndi muli bulungi haifa nkulengerako ogambye kyakabinyonyonyo baizawo mulamwa gubali kugamba nti muguwulirize ne bakamukayala bango twali wanika tata tofanga nga tokoze ku TV labwe nyuma omulamwa gwalero kugamba nti muwulirize bulungi lwaki abayimbi abato bangi nga tebavaayo ennyimba zaabwe bazikola ni muzibba owa studio gwe nyenyini gwokolagana n'abayimbi gwe n'ogenda ni babba oluyimba lw'omwana kubanga oluwulidde luyina hiiti kati abaana ne basigalayo nga tebakola ng'erinnya lyabwe balikotoggedde kubanga gwe omunene oluyimba olututte ate mujja kulowooza byakusaaga naye ennyimba tuziwulira pasita ligabizzaaya nti n'olw'ensonga eyo kansooke nkwate wano ku ssimu ezo zolaba ku sikuriini ezo wewali ne message sobola n'okwebakamu naye Mukama Katonda naddira wano Yesu Kristo mugaso okondeke mubambi nange nkyanyumirwa tujja genda mu ggulu kanfukamiremu kayala kanfukamiremu kale kanneebakemu ngira nineebaka nange okay ladies and gentlemen wano nindabako ajati e Mulago n'agamba nti ajati e Mulago beerako ajati e Mulago n'omwana oyo yavudde Kenya ow'ekisuumu nkulamusizza webale kubanga okikwasaganya wano omu aŋŋambye wuuno wano kansooke nsome message osobola ogisindikaawo ku ssimu egyolabaawo kugenda n'okkuba obwenga onkubira mbe nga nkuwulira yes ladies and gentlemen hello alanirana abaana banyuma kyekiriwo lindako ngenda bafuna wano n'olyoka owulira Ensasagge ng'eyiseemu bayizawo mujja kubanga munkubira mbe nga mbakwata bulungi wano wewe kyekiriwo muganda wange
Ndi bulungi. Ogamba otya? Gwe bakuyitaani? Ono Robert Mukiti. Robert Mukiti? Yes. Kyo kiriwo? Ndi bulungi. Omulamu oguwulidde gw'abaana be babaddako ennyimba zaabwe bapukamingi? Omulamu oguwulidde naye. Obuzibu buli mu studio, abo aba studio be babba ennyimba z'abaana. Abo mu studio? Abo mu studio be babba ennyimba z'abaana? Okay, bye. Naye kaneebakemu taata nga bwe neebakanga mu lubuto lwa maama nindaba nga chipusi zimpitako. Nabeeranga mu lubuto ngenda okulaba chipusi zimpitako anywedde amata tampadde nimpulira obusunga bunzita nange. Nange omulala nze nagambye mbakwata bukwasa lo asembyayo 28 owange kale mukwano gyendi munnange mu kifuufu mubende. Oli mu kifuufu mubende enfuufu tagenze mu mutwe? Wangi? Ayiwe data we Bikira Maria Naronge enfuufu tagenze mu mutwe? Kati obadde oteesa otya ku mulamu abaana abato baganye okuvaayo bababbira ennyimba zaabwe? Mbadde nteesa abantu balekerawo okubba ennyimba z'abaana baabwe abaana baleke bayimbe bafunye ennyimba zaabwe. Kaneebake n'okwebaka wangi maama? Ngudde kava nange nerengera eri ku TV kwegamba ninga alindi omutemu. Kati wano webabeereranga nyamageuka kichwane wansi tojawo mutwe bwogujjawo bamwekuse tulya kati ogenda okuvaayo onyinyi olinga gwe bayiridde kamulali n'otandika waliwo enjavule yabeeranga awo tafuta aduyi wewe wansi katumulemu katono nkomewo abidukuba akayimba nzibire wansi wano wemina kyayi ne kalyoka kadda wansi nyenyaga yange meme oyo ne MP MP wenkya oba kuba MP bemulaba wano oba Kasibantu oba Nambooze teri ataasiita bigere ate teri ataavuga ggaali. Tuyina gaali yaffe gye twagivuganga togenda weekuuta wansi bwoti n'okomawo bwoti bagiyitanga eggaali. Oba budi tewavuga ggaali gwomanyi naye nze navuga googolo baatu kubanga tudde emiyembe habula bannaye yebisimu yange erudda yiino kansooke nsome ku meseji ero ninkulengeddeko Aisha Shamimu mu Mbejja mwenna mbalengerako waliwo omwana wo ku kawunta awo ogamba otya naawe nkulamusizaawe bali kubanga okikwasaganya kansomeko ku meseji ate ndeete omugenyi wange gwe bayita jjajja yatuuse dda mu kizimbe mwali Rozi nkulengerako Jasmine nkulengerako mwebale kubanga mukikwasaganya kati tokuba temukuma kansome message aja tuwame mulago nkulengedde webale kubeerako muwalawo wa Kenya mugambe ya nzija best nkulengerako Silent Jose ogamba otya kansubire ndi muli bulungi mwenna ndabyeko wano Haida nkulengeddeko Haifa nkulengeddeko webale kikwasaganya Mira Jacqueline ogamba otya mwenna mugambe MC kikankane webale kututumirako mwebale kubanga mukikwasaganya best we kyakabinyonyonyo tugenda bbira siru nakulwancha mama Uganda nawe nkulengeddeko webale kubeerako kansubire ndi muli bulungi Nakazi Benita ogamba otya waliwo bayita Suubi Adija Ekawempe luliwa ngasa kutumirako kati nkutumiddeko baizawo ndozo mulamwa mwagutegedegena ku Facebook program eno ojja kubanga ogifuna wandika ABS TV Kawala Pastor Igabizaayo toteekako Pastor Igabizaayo njogedde bwogeze yagikola be patient oba kitegeeza ki kitegeeza ki don't worry gendayo n'olw'ensonga eyo kansubire ndi oli bulungi batidde wa Kenzo ogamba otya naawe ogambye kibi nnyo abayimbi okubba ennyimba z'abaana abato banaavaayo ddi singa ezammwe baazibba weebale nnyo okirabye nno muganda wange nindabako wano abeerugala ne Masanafu mbatumiddeko n'abeerukaya mwenna baganda bange ab'omukyalo mwenna mwebale kubeerako ogamba otya Isaac kansubire naawe oli bulungi omanyi ndi w'Emasaka ab'okumunaku lubya mwebale kubanga mukikwasaganya ekyakabi nnyonnyonnyonnyo sole
nenengerako wano waliwo bayinta global investment neyima ogamba otya nawe nkutumiddeko ne bebirichi mwebale kubeerako hajaruna abudumulasa amazzi gamututte bayizawe abudumulasa amazzi gamututte mumusabireko namulabyeko waliwo ka video kenfunyeko nasani nduga nenkamuwa amazzi gamututte yagenze niye kulunta zambu ayagala mawulire kumba amazzi gajja yabada agala kola mawulire nsemanye nigamuzingize ebyaddala nakuba enduru nga namawulire takyasobola gakola bu video mujja bufuna amazzi nigamusika ababoda bamutasiza naye nga anywedde lita zenga mukaaga ez'amazzi amachafu abuduka nsooka bomulamu katono ndeeta omuyimbi ono ejjajja yamaze dde okutuuka mu kizimbe bakayimba awo ate nsooka ndeete gesiti waffe 1 2 3 4 nse na wansu bya lady nse na wansu bya na tompamba nenga mugamba mutya kansubire ndi muli bulungi mwenna timwe musijikankane mugamba mutya jali yankulengedde kawo Jazmini Aisha Shamemu mwenna mbalengera kawo Aida Alieti Suzani Mumbejja mugamba mwe bali kubeerako nimukwasaganya ekintu kino ku Facebook muba mwanfunye ddawo echa ugamba lya muganda wa sigamba muganda wa amanya nagogedde ddanyinza okubanga genjogera ga bulimba oyitibwani obeera gwani amanya mpitibwa Jaja Jasper omulasita atakubwa oyimba nyimba kamerezo mu botunula abo batolimba nyimbira ddala ndi musajja muyimbi essebo oyine nyimba mmeka nene nyimba 5 video 2 ne audio endala 3 oyina enyimba 5 ya sofa video nina video 2 ya wansibe nyini je bakubye nakalala ke nasooka okola video bakaita chapters omukwano okutubadde ono mulamwano ogugamba lwaki abayimbi abanene aba studio bapanga n'abayimbi abanene ne batwala ennyimba zamwe nyimba nyingi zolabye zibazzeemu nenga bagamba bambi oluyimba lwakavubuka gundi bambi oluyimba kagundi kekali badeka lwako balutwala gwekyogerako kyekyo ensonga eyo era yetumalira mu ddala amaanyi tukubyemu nnyo ebituli kati nga ffe abayimbi abatandika obutandisa ekintu nti ensonga eyo abayimbi ab'amaanyi bakolagana oluusi ne baproducer ne baproducer bennyini otwala oluyimba lwo n'ogenda kati gwe engeri gyo batoyina bulungi kasente nakugamba kati omanyi koma oluyimba tulumasteringe kati wononyeza sente okudda mu mastering oluyimba oba oli awo gendo duwulira ku radio nga lufulumye jukira go batoyina na sente oli mwavu okitegeera muganda wange ate oba toyina bwawo oyinza kwekubira mulanga nti oba ogende bannange oluyimba lwange balubbeera bagamba oyagala kwerippa ku munene kati ensonga eyo neera nga muganda wange abayimbi etuyisiza ddala bubi oyagala omuntu yena ayinza okuteeka musene kuba pulogulaamu eno bagita Ensasagge nange musijikankane ndowooza ekintu ekiraba nasoose nokupostinga kintu kyamaanyi Pastor Yiga bannange ABS Telefine bannange muli bakabinyo kanfukamire kulwa Pastor Yiga webale nnyo okubanga okumudde ebitone by'abaana bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ABS muli bamaanyi Abudu Mukontrol mwebaze Abudu Mukontrol muli musajja wa kabinyo bannange mwebale kuzazaako waliwo akute kamera Kasagga bannange Kasagga producer mwenna buli abakwasaganya Kasagga ali kwefukamira nga alina emyaka gino olimanya olumutadde ku analyst movie webaze kirabira mukama wange nkwebaza mwebale nnyo bannange kunkyazaako nze Jaja Jasper yandindabyeko wano ku ABS Telefine tuweerereze wano tovaawo kaka ekiri wano ABS TV yafuuse tabbu pulogulaamu zaayo nnungi tuleeta buli muntu w'ebitone enamba gyolaba ku sikuriini gikopololewo ng'olina ekitone kyo oli muyimbi oli dansa oli comedian onkubire naawe nkukyaze ng'abalala ogyeyo talenti yo muli eyo mwebase ebiku bibaluma muyimbira biku mukulu kibalama muveeyo ABS TV weri Pastor Yiga agiteekawo n'ejjengo nze bemmanyi wano basajja abasaale wano kubanga baba batandise kubuulira olunaku lw'enkya naawe otya n'olw'ensonga eyo olunaku lw'enkya mujje musabe ku kyaki wano muveeko emizimu muleke gamba nti mwaggwamu so nga ate musobola okufukibwako amafuta Pastor Yiga abizaayo n'olw'ensonga eyo mbadde njagala nfunire enamba y'essimu akwagala ku WhatsApp anjagala ku WhatsApp enamba yange eri 075 19 06 58 giddemu mpola mpola enamba yange eri 075 19 19 06 58 ku Facebook nkozesa amanya Mibraham Jaja Jasper
sosi bana buje bali ko batabali yatu jajaja shifa anze ndi jajja wo muziki jajaja nywa ya mwini yenze baba nkulengede jajaja shifa wali wakuluga ni yakubira nyimba nje mutegeera shija mwogera kubanga abayimbi bakibunyo mama bakuluga ni bakutuka ne katago mwana wange wetereche nanga muganda wange baba watandika dio kuyimba myaka ngemeka okuyimba natandika emyaka nge 3 emabega myaka nge nayo lwembeera ya kasente mpola mpola nkwasaganya n'abantu bange mu team Jaja Jasper bananga I salute you team Jaja Jasper muri bakabi nnyo nga simenye kinoomu mwebale nnyo kubanga mukwasaganya ensonga mwebale nnyo mwebalire ddala yimirira abudulizo ja kubanga utusibuza na kayimba ko tuzinemo katono mpozi baganda bange nga biri mu mukaga ninawo ekivulu awo ku Venus Club katirekera utayogera sente boyogera sente tuwasa sudesibo karango yesewo nolwa ensonga eyo bagita batya Venus Club tujja kujja eruzira pene tumanyi oba sente mmekate twagala kwogera sente boyogera sente osasudde yesewo nolwa ensonga bantu muyimbi muto mujagina mu muwagire oba bwerero ba sente yajja baga manga mutuse ku mulyango nolwa ensonga nze musikikankane kansoko mukulu ono mote atemba sebule mbatumirewo katono mbasibule songa kube kayimba ako asoka afuluma atensibule ku bantu kubanga nabudu nino kusibulako kumanyira ABS TV yafunya award eno mujiwulirize okuba nti pastor yiga tasosola mu madini tasosola ba Seventh Day tasosola ba Katoliki tasosola ba Siramu Orthodox ba Mungu mwema nafuna award eno okuba nti eno TV ekyasinze okuba yamanyi kako mukalabe mujja kuloza byakusaga mujiraba wamachira birandozo la bulungi award twajifunye ndoza mujirabye mwebale bana ekikwasaganya ngenda mbasibula mwebale kubanga mukikwasaganya lema nkulengeddeko eroni nawe nkulengeddeko timu musiki mwebale kubanga mukikwasaganya kirabira nawe nkulengeddeko awo ku kamera mwebale kubanga mukikwasaganya haifa agamba atia polices omumbejja omuzanyi w'ebina Uganda kansubire nti muri bulungi agamba atia smart webale kubanga oberawo ku ABS TV bangi nnyo bane gwe stomye message ye nja kubanga njisoma te Saturday ja abayimbi abato bannange message ngambitirivu nnyo Aisha Subi ogamba otya Asumani nawe nkulengeddeko ogamba otya jajagala bankulengeddeko so abakasumba nawe ninkulaba kooli ajaruna kamiliyoni ajaruna nawe ninkulengerako ninengerako amotyo mbaranguzi ogamba otya nawe bali kukikwasaganya kansubire nti oli bulungi mwe bali kubanga mukikwasaganya abudu nkulengeddeko awo mundaawo ejjajja bakutumiddeko wano weeru wano nkulengeddeko wano omuvubuka bana bakola Saturday bamuyita bano abakola Saturday wano kuva ku ssaawa 3 fuse bagita fuse ate bagiweereza waliwo gwe bayita DJ Bashi gulawuna mwe bali bambi namwe kwasaganya nsonga eyo abamba kyamalungi bayizabe bambi waliwo wano omuwala yafuna accident bamuyitaani oyo Irene bambi omuwala yajja kuba musaasiddeko nnyo Irene bambi nga kibi munwange boda naye nga mmaliriza pulogulaamu olwo naatera okusiibula kirabula nkulengerako awo we bali kubeera ku kamera kino kikwasaganya bulungi timu musiki nzija kooti seat olwaleero ate nkya tugende wa best wali bira best tujja ne timu yonna kintu kitya tujja fena haifa ndoze kintu wakiterezeza bulungi n'olw'ensonga eyo tugenda kubanga tutandika omuziki message zammwe zonna njaziddamu ziri message 15 naye nga pastor igabizaayo nfukamire taata webale kuteekawo eno TV eyamba buli muntu omulema basawo baganda baki bonna okujjako ababbi tetubaagala naye gwe oba oli musawo muganda ng'olina eddagala ng'oyagala kulanga nga lirungi nga liwonya abantu nga ddagala ganda nga bw'olaba kojja Kimbowa alina eddagala ligogola emisiwa ojja basheeka abasobola okulombera abantu edduwa jangu olombera abantu edduwa ABS weeri n'olw'ensonga ya budu sooka nteerera akayimba MC Kikankane ku pulogulamu Ensasagge buli lwa mukaaga gulawuna nkulengedde abudu kirabira kasaga ku kamera n'olw'ensonga yo mbamba sibula buli lwa mukaaga pulogulamu Ensasagge nange MC Kikankane enamba eri ku sikuliini eyo gikopolole gwe omuyimbi omuto comedian bye sabula wennyini weekakonera